Sindika. Sindika izo zikiriza. On behalf of government, go. Bonna bafune atuke yeri wapo nete nabiganda ndete chiwede kaka buli kimu kiwedde. Parish SACCO eziriredde olwaleero tuziweereza ssente. Tulinze endala nazo zibeereredde tubawe ssente mulundi gumu, endala ziruddewo ne tugamba katutandike na zino eziriredde. Olwaleero tuweereza Parish SACCOs 32,000 era tutandise ne SACCOs eza districts, emu eri Butaleja, emu eri Otuke, endala eririra. Naye nga districts endala ezifunye ssente zino tubasaba mutwalo omukisa guno okusomesa abantu okulaba nga ssente zino zikola ekigendererwa kyennyini gavumenti kyabasindikidde. Kubanga tulowooza essente zino zijja kutuyamba abantu bafe okuva mu bwavu. Bali pulezidenti bagamba abakolera olubuto lwokka, kukolera kida kyonka. Akakantu twakajja eri Kibuko wa Honorable Namuyango. And therefore tusuubira bannamawulire mugenda kutuyambako. So economic transformation. Mutuyambeko okusomesa abantu okukyuka mu mbeera. Essente zino si kasiimo nedda. Essente za kwewola zina amagoba ga 6%. Zigenda mu maka agageetegese agalondebwamu Parish SACCO ne enterprise ze bagenda okukola tuzibabuulidde. Bagenda kulunda, bagenda kulima, abamu bagenda kukola bwa enterprise obutono bwa business. Naye tusuubira nti bagenda kukola enterprise zino, bagenda mu byennyanja kubanga bifuna kiralu, bagenda mu nte ez'amata, bagenda mu mbizi, bagenda mu nkoko, ate bagenda mu mwanyi, bagenda ne mu mmere eza bulijjo, vegetables n'ebirala. Kuba byo osobola okukola owatono naddala mu abatalina ttaka ate n'ofuna kinene. N'olw'ensonga eyo njagala okuyozaayoza Ministry ya Finance. Bantu bange mbalamusizaako yonna gye muli ng'abalamusaako si mulala yenze kennyini Sheikh Matovu omusomi w'edduwa. Gwe munnanga atuulidde obuzibu bwonna tutuulira buzibu ng'alina solution ntuuse. Mwana wange yenna ali eyo nga gwe banka ekutwala, wawaayo nnyumba y'okole bizinensi ekalubi, wawaayo ttaka ly'okole bizinensi egaanyi, wawaayo mmotoka okole bizinensi egaanyi. Munnange ntuukira ku nnamba zange ezo ngenda kukuyamba. Mwana wange gwe ali eyo nga wagezaako n'okugamba nti Uganda biganye kangendeko emitala w'amayanja nkube ku kyeyombeera obulungi, naye nga gwe buli w'ofuna ssente omuntu yenna gw'ozikwasa tazikozesa ky'oyagala. Gwe buli w'ozifuna olwaza ofiirwa, okoze emyaka 4 tolina wadde ne poloti, naye ng'okoye n'okkuba ekyo oyagala kudda kwamu, oswala n'okukwata ekkuba okudda kuno nti tolina ky'olina wadde n'ekimu. Gwe mwana wange ali eyo ng'oli wamuwola ssente zo n'akwewolako nga yakutuukira mu bulungi, naye n'atuuka ekisaali n'akubulookinga, naawe nkubira ku nnamba yange eyo ku mukutu gonna kw'oli bw'eri osobola okuntuukira. Wompeereza message ku WhatsApp ne sitakuddamu osobola okunkubira obukubizi kuba missed call mba nsobola okugiraba. Gwe munnanga ali eyo ng'oli wala yonna gy'oli nsobola okukuyamba. Omuntu oyo bw'aba yakulya zaamaanya naye ng'akyali mulamu, omuntu oyo aba agenda kuwa ssente zo. Naawe ali wano osobola okuntuukira ku nnamba zange ezo era naawe nsobola okukuyamba ng'ontuukiridde wano ewaka. Gwe mwana wange tokkiriza muntu kulya zaamaanya ate nga ssente zo zimenyekedde ozituuyanidde. Oli n'akulaga nti ye azitwala mu kaseera
kaseera mpaawo kaaga ate n'akubulookinga. Naye ggwe anoonya omulimu ayagala ogenda ebweru ng'embeera ekyakalubye, naawe agunoonyeza wano okwaboobwe, naawe osobola okuntuukirira ku nnamba zange ezo ne nkusomera Eddwa. Bye sitasobodde kukoonako osobola okuntuukira ku nnamba ezo ne nkukolera ensonga zo. Nsigadde nze Sheikh Matovu, omusomi w'Eddwa.